Alright, ambalamusiza ku banyabale basebo. Mwenna mu kiti kyo buli omu gyesunzira okola akatambi kano gye kanaakusanga okwetoola ensi yonna. Kansule nti muli bulungi. Olunaku lwa Sande lwa kibuugumirize wano wentudde saako. Kansule niyo gye muli yonna bwe kityo bwe kiri. Naku zomwe ziri 13 zakonka ku mwezi ogw'omusanvu omwaka 2025. Kansule nti muli bulungi. Nga bwe nabasuubiza misala ga leero nti nja kuba ndabikako ne program ebulayi mu Bulange Mmengo era nze nzuuyo nze ntumbudde. Kale bwe ndi musanyufu nnyo okubanga munneeyunzeko mwenna abaakatuuka. Nange era nze n'ebigambo tubyogere nga bwe tulina byogera mu busimba bwabyo ate n'olw'ensonga eyo. Bwe tumunamba bifundikira tugende ku nsonga endala nga bwe zinaazitambudde ku mitimbagano ebirala. Nsooka mbabuuzaako mwenna besiba nabo abali mu nsi zaabo amagulumiro bagenda okunonya ekigula Magaledde mbalamusizaako abali mu America buli kibuga n'essaza mbalamusizaako abali mu ggwanga lya Canada buli kibuga n'essaza mbalamusizaako mwe bale kukola abali mu ggwanga lya Bungereza mbalamusizaako buli kibuga n'essaza mwe muli mbalamusizaako mwe bale kukola abali kusoma zinga abulaya mwenna mbalamusizaako buli nsi n'ekibuga n'essaza gye muli mwagenda okunonya ensimbi mbalamusizaako mwe bale kukola abali kusoma zinga Asia namwe bwe mutyo buli nsi mwoli gye wagenda okunonya ekigula Magaledde mbalamusizaako abali Middle East namwe mbalamusizaako buli nsi n'ekibuga n'essaza mwoli ng'oli Middle East nkulamusizaako bale kukola bweva Middle East mbanjolekedde Semazinga wa Africa mbalamusizaako wa comrade mwenna abali ku lukalu lwa Africa buli nsi wagenda okunoonya ensimbi n'okufuna omulimu nkulamusizaako munnange we bali kukola we bali kwebereramu nfundikira ndi mu Uganda mbalamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gyesunzira okola akatambi kano mu bitundu byonna by'eggwanga omuli amasekkati mu Buganda mwennyini omuli mu bukiikaddyo mu bukiikakkono mu mambuka n'amaserengeta mbalamusizaako mwenna abalangira n'ababejja basava ne bannaava aba buli bwakabaka Kansule nti muli bulungi mwe bale kukola mwe bale kwebereramu mbaagala nnyo nfundikira ndi mu Kampala Mukono Wakiso Ntebe abali makaaga mu TV Gaggadde mbalamusizaako abali masaluuni abali mu taxi nga moddeeka n'abagenda okukola abali mu butale bw'enjawulo abali mu bibandi by'enjawulo n'abali mu balakisi abasawo abasomesa balooya n'abalwadde mwennyini gye muli nga munda mbalamusiza Kansule nti muli bulungi mwe bale kukola mbasabira omukisa ogwa Mukama abakingirize musobole okusuuka ebizibu mwina nammwe abalwadde abakingirize abafiiriddwako abammwe Mukama bagumye kubanga fena obudde enjawulo ya budde tusigenda mu kintu kyekimu lwakuba nti okuviirako omuntu ate kitto kiba kirungi n'olw'ensonga maliwo obuzaako mba nfundikidde mba ngenda batuma okusaasanya akatambi kano nkutegeeza butegeeza nti obwenyi bw'ekitabo mu Uganda babujjako tebukyaliyo naye tufuba nnyo okulanga tukozesa obutimbaga guno okutambuza vidiyo zino kati ngenda kusaba muganda wange saagala obeere wa mululu nnyo kuba nti owuliriza wekka obonyumira wekka nkusaba osaasanya akatambi kano kye tuyita sharing is caring kasaasaanyo olina option y'abantu 10 sharingirako mwenda wasigalewo akamu akateeko page oba account yo abantu abatalina mugguukiro wano basobola okubanga balabira ku page zo buli lwo sharing ano notification bangi funa buli lwo sharing ano notification bangi funa tekina kikujjako gwe mu nsi bali kubuuza okikoledde kinga tosobola kikola n'okusaasanya information kiba kitegeeza nti oli mu struggle era otambuza information yosobola tuga nti sharing abatalina access ku mugguukiro basobola okulabira ku page oba account yo naawe oluwalo lwo oba omulimu gwoba ogukoze mu struggle ne mu struggle y'omukulira kino nawe yabafumbanga obuugi eri abayozanga engoye eri abagendanga okubba emmere okuleeta ebyokulwanyisa bonna baali mu nsiko nga bakola emirimu egyo kati mu nsiko muno kolamu gw'okusaasanya vidiyo zino ozitambuza n'ozitemamu bwe mmala okubasaba okuzitambuza oba okuzisharinga ngenda kusaba gwali wano essaawa zino nsaba yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri amunnumire kutu amugambe nti muzzukulu w'amazigero yatumbudde n'ebigambo enjagala mugamba oba muloopero lwaliro abitegeere bulungi nnyo bimukke njagala muntaagingira no Ssaalonga Mulenge jawasanya Kalu Charles Peter Mayiga abere ku vidiyo eno abasajja bakulu mu Buganda abataka abalangira n'abambejja babataaginga abere kuno njala muntaagingira wano Pastor Kayanja njala muntaagingira wano Elias Lukwago njala muntaagingira no Minister wa Kampala njala muntaagingira President wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze bonna aba national platform saako abantu bonna abaagala enkyukakyuka saako n'abaagala Buganda bere ku vidiyo y'olwaliro egenda kubeera mu konzibuzibuko bwe mmala okubasaba okumpitira abantu abo mba mmaze obbasaba okuba mpitibwa bantaagingira kati njagala kuyisa obulango bugenda kubeera busatu bwe tuva ku bulango tugende ku security alert bwe tuva ku security alert tugende ku Kigula Lodge tutandike vidiyo kantandikeyo ng'obudde bukyali kubanga saagala kubalwisa tutandise n'akalanga kasooka akalanga kasooka kagamba nti fundraising night and dance
Noob Canada Diaspora Convention 2025 Fundraising Dance and Night, which will take place on 12th of July 2025. 12th of July 2025, 7 p.m. to 2 a.m. For more information, please contact the chapter leaders in Canada. Free entry, address 2799 Watson Road, North York on M9 M2R8. Kano kikalango kali Canada nendowooza kayinza okubanga kayiseeko nenkamalirizo olwali ku weekend ekyo nakyo kiggwe tukiwone era kankajje nano ne muccu yange nkajje mu ky'obulango then tulyoke tugende ku kirala. Alright, abakulembeze bonna aba National Platform n'ekisere kya People Power bawangale mu ggwanga lya South Africa bakutegeeza nti bataddeyo bajja kwandiza omukulembeze w'eggwanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga program obanga olukangaga lw'entambula n'ebifumo agenda okubeera bwe luli. Bakutegeeza bwe bati nti no official Noob chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa on 18th of July 2024 to be Friday, venue Johannesburg. On 19th of July 2025 Saturday, venue Umtata EC. On 20th of July 2025 to be on Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026 Ash Black Thursday. Kale mwenna abantu bali mu South Africa banayuganda bagala enkyukakyuka omukulembeze ajja kuba abatuukako eyo mu ngeri ya labadaba style. Wonna ali eyo atanategeera nawe ategeeretegeeza muno nti omukulembeze agenda kubeera mu ggwanga lya South Africa. Kano keke Bungereza nakwa tukayiseewo. Alright, People Power Noob UK. Join us in the demonstration. The Minister of Defense, MOD, London, SW1A, H2HB, on 18th of July 2025 at 11 a.m. to 16 p.m. UK time. The UK should stop security supporting and military training to the murderous Ugandan dictator Museveni. Free all political prisoners in Uganda. So beba bakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza tejja kubeera okwekalakaasa ngina kuza omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu 2025. So mutambuze obulango buno. Obulango babuwedde kati ndowooza njagala ndowooza nampiseewo akange bwe kaba kawedde then tuyoka tugende ku security alert ebisigala tunaabiraba. Alright, nsaba okutegeeza mikwano abooluganda bakola emikwano ab'omugenzi Davis Nsumba Muwanga Katoogo eyawangaaliranga ku kyalo Nakirebe gwe twatereka emyaka 2 bweddwe giyise nti olumbe lwe lwakwabizibwa ngenda kuza omwezi 15 ateekebwako mu Sikanga 16 omwezi ogw'omunana mu makage e Nakirebe mu Mawohota. Ndi wano tegeeza mikwano gye gyonna abooluganda bikona mikwano saako n'ebifo byewangaaliramu muli Nakirebe Mawokota saako ekyengera n'ekyengera ku mukaaga bantu b'okulugudwe Nakawuka ayiwa Kolokolo mu Kinaawa saako abantu b'Ebisega abantu b'Omunde ne mu Kampala mwenna bategeeza nti omugenzi Davis Nsumba Muwanga Katoogo olumbe lwe lwakwabizibwa ennaku z'omwezi 15 olw'okusoma 15 16 okuteekebwako ku musika makage agasangibwa e Nakirebe. Obulango babuwedde kati katugende mu security alert. Ndowooza bwe tuva mu security alert tuyoke tugende kubiddako. Okusookera ddala nga sinagenda ku security alert kamala okuyisaawo ekirango kino nakyo kyakubika. Bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza batuusa okusasira kwabwe eri enju y'omugenzi Kasule Stephen Peter eyafiiridde e Manchester. Naye ekyembi nti mukulu ono omugenzi Kasule Stephen Peter yafiiridde e Manchester mu UK akiteebereza okuba nti talinaako waluganda essaawa zino yonna gwe bamanye ayinza omukwasaganya naye nga kiteebereza nti omukulu ono famire ye ebeera mu bitundu by'Entebbe. Bw'obanga obadde omanyi oli mu Ntebbe ng'omanyi famire y'omugenzi ono bambi nkusaba otegeeze famire nti Kasule Stephen Peter bambi bamusanze afiiridde mu nnyumba ye mu kibuga Manchester mu ggwanga lya Bungereza. Kale wenna amanyi omugenzi ono oba famire ye please nkusaba ontuukirire
then bonontukira no pa information details za family ye nange ntegeeze abaliranye omugenzi ono basobole okukola ku nteekateeka esobola omuzza kale mwenda bana Uganda abali mu bitundu by'Entebbe bobanga omanyi omugenzi ono ngomanyi family ye omwami ono ye mugenzi Kasule Stephen Peter eyafiiridde e Manchester mu ggwanga lya Bungereza ne talina wa Luganda yenna era n'abatuuze bali Bungereza tebanategeera muntu ki gwe bagenda okukolaga naye ku Luganda lwe kale n'olw'ensonga bategeeza mwena abantu b'omu Ntebbe bwe mba mumanyi omwami oyo please mugezeeko nnyo okuncontactinga nze nja kuba nange information gituusa ku bantu b'e Bungereza baliyo basobole okulanga omwami ono bambi addizibwa mu ggwanga lya Uganda azikibwe ku bijja bya bajjajjaabe kale n'akaakalango kankajjemu nako kaveemu katugende ku security alert. Security alert yesooka yeeno nga tuli mu biseera ebyakazigizigi ebyakanayo kyani njalo tegeeza munna Uganda yenna ayagala enkyukakyuka naddala abakulembeze ba national platform abagenda okwesimba okumitendera gyonna okuva ku LC1 ku LC2 ku LC3 bambe ba parliament saako n'omukulembeze n'abakulembeze ba national platform njalo bategeeza saako ne munna Uganda yenna nakabala ng'olina ensimbizo naye nga tomanyita bintu bitambula mu nsi njala kutegeeza mwegendereze nnyo entambula yammwe mwegendereze nnyo bimukolanga muli mamotoka gammwe amatoka gammwe gonna bimukoleramu bwe banga gavumenti ekufatteko amaaso ne interest emmotoka zammwe ziri tapped oba ziri wired with listening gadgets so essimu gy'oba oyogeredde mu mmotoka eyo essimu eba erikodingiddwa olw'ensonga nti listening gadgets ziba zisindika information ku bitabo okuli ekya ISO n'ekya CMI saako n'ekya SFC okuba nti bakulikodinga abantu bangi bali under captivity olw'obujulizi bwe bafuna okuva mu loboozi aga balikodingibwa kati muganda wange njala kutegeeza gwe alina emmotoka ng'oli munnabyabufuzi oba oli munnabyabusuubuzi naye ng'oli munene oli government threat nkutegeeza ne driver auto mwesiga mirundi 10 kubanga ayinza okuba ali mu lukwe olukuteekamu obumu bulikodinga ng'otomanyi kati abasinga obungi bemera mu mmotoka zammwe mukuba amasimu ne mwogera buli kye mwagala okwogera n'ekyatuwandiyogedde n'okyogera please ngenda kusaba mwegendereze nnyo emmotoka zammwe emmotoka zammwe zirimu recorders era ebyuga bye mwogere bajja okukozesanga obujulizi okuba nti baba basobola bwe bamala okurecordinga information nga bakusindikirako ne copy okuga nti tukumanyi byokola era weegendereze bw'okola kino tugenda kukola kino kyovula nti bannabyabufuzi abasinga obungi basirika lw'ensonga gavumenti eba bafunyeeko obujulizi mu bukyamu ate nga kimenya amateeka okulikodinga omuntu nga tomaze mutegeeza ne ebitongole by'okwenda mu Uganda bikikola kati gwe wena ayina emmotoka oba oli musuubuzi oba oli munnabyabufuzi n'okusinga abakulembeze ba national park mwegendereze nnyo emmotoka zammwe zibeera wiretapped oba zibeeramu listening gadgets ezirikodinga information enkola eno mu Kenya nayo gyeri kati njala kuwa exactly olabe video eno ya mu Kenya kiki kye babakola omanye nti Kampala bakikola buli lunaku ne mbale temumanyi nenzira okuba nti mbawa information amu ne mwebuzabuzamu abafu banaaba nenze byo saagala kufaana byo kuba nti alabbi kugamba obitegeere laba akatambi kano ka seconds kaddakiika emu dakiika ne ka second kaddakiika emu ne seconds 42 njagala owulize bulungi nnyo weetegereze engeri gyababegamu. These are trackers. Hizi trackers zimetoka kwa gari yangu. These are the SIM cards. These are the SIM cards that were inside this tracker. I took this car for service to a mechanic. If I knew a service and I left it there for only 2 hours. Right now, this is what I'm getting inside the car. Unaona? You see? Kuja. Scar. Uone hawa watu bila wanafikimanga. So you had to take apart all this whole part to get this. Moja imetoka hapa. Ingine I think imetoka hapa juu. No, not here. This maybe hapa. So if you know a politician or you are an activist now who go against the government, make sure you always look out for these things kwa gari yako.
Whenever you take your car to the mechanic, whenever you take your car for repairs, make sure you check out for these things kwa sababu hizi vitu unaweza wekewa kwa gari. So mechanic mwenye aliweka hizi vitu lazima nitafutane naye tujue mambo ilienda namna gani. Kama ako na cameras twende to review, tujue hiyo story. How did the trackers end up in my vehicle? But this is just to show you to what extent they can go, just to ensure that they are always tracking your movement and tracking your location. All right. Nawe yenna ng'otwala emmotoka yo ku bakanaabe ne bakanaabe babakozesa either okuluzeninga parts z'emmotoka zo oba bakozesa okuteeka mu spying gadgets. So nawe ne ko washing bay otwala emmotoka, be very careful biki ebibeerayo na biki ebikolebwa. Baganda bange saagala mugo mu buzibu, nze newayo okubawa information aginyoma gw'omanya kubanga bw'ofa sinze mba nfudde. Security alert yasooka ewedde. Security alert eyokubiri, Bannayuganda mwenda bali mu diaspora nga wave Uganda okujja okunoonya ekigule magala eddiba mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe ne mu nsi za Asia ne mu Africa. Kuno okulabula Nyando Yosoferi akimanyi bulungi nti bwe yali ajja mu nsiko mu kinaana yakozesa abantu bangi nnyo okumubeererawo era bwe yamala okubwamba n'abatta. Akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi Bannayuganda badduka ne bagenda mu diaspora ne bakola ensimbi empya n'enkadde zibayitaba. Kati kino mbadde temukimanyi nakyo mukyetegereze. Bannayuganda bonna babeera ne communities mwe bawangaalira okukola emirimu gyabwe n'okunywamu n'okusanyukamu. Kati Museveni yamanya nti yalina okusindika ekirungo kye bayita External Security Organization ekya ESO okutandika okuketta Bannayuganda bonna gye bali nga bajjako data. Mbagambye kampuni za insurance nga Munnayuganda era nyini kampuni eyo, kampuni za banki eziva e Uganda okubajjako data babagulirawo accounts, ba individual bakola seminars mu Europe, mu America, mu Canada, abo bonna baba data collectors. Kati mwe kyemutamanyi nti ne Yuna yeni currently Yuna bagikozesanga spying tool okuspyinga Bannayuganda bakyalina ssente. Ensonga lwaki Bannayuganda abattibwa mpola abagwambina bino temanyi lwaki bagwamu n'abava mu America oba Canada balonde bafiire Uganda oba ne bafiira ku nnyonyi nga badde Uganda oba ne bafiire Uganda already baba bakuŋŋaanyaako datawo nga bagenda kujjawo with time. Kati mpuddiza bulungi nnyo family yafudde Entebbe mwategedde kubanga abadde bamanyikiddwako n'eriyo abantu batamanyikiddwako ba individual nga ne bwafa nobody going to care that he or she is dead okujjako family nga yebise. Abantu bano basinga mu state ye bajjawo bakikola batya. Museveni ng'akozesa ISO teams eziri mu diaspora botasobola kutegeera batambula mu comment nga batandika okukola profile ku Munnayuganda yenna alina akasente oba omanye ebyobufuzi batabimanyi batandika okweraliikirira batandika okunoonyerezaako. Y'ensonga lwaki baleetezo companies ezijja bajjako data simanyi insurance simanyi company ezitunda amataka simanyi okugulirawo banka buli kimu. Kati tebakomye okwo bw'oba omanyi nti watuulako ko meeting n'abakungu ba gavumenti nga bazze mu America, Canada, UK, European Union ne mutula mu conference ezimu ne babasikiriza okudda e Uganda mu investing essente zammwe. Bw'oba omanyi nti wali otuddeko n'abakungu ba gavumenti nga babasikiriza okudda okuinvestinga ssente waka, muganda wange nkusaba sooka olinyemu ekyawakati. Sooka olinyemu ekyawakati. Nkusaba sooka olinyemu ekyawakati okudda e Uganda okujja nga gavumenti ekyuse. Nkusaba abantu bonna abazze bafa babadde bamala doba profilinga. Bonna oyo yafudde mubadde mumanyi eri abantu bangi nnyo basse e Uganda nga mwete mukimanyi. So bwanga ali otuddeko mu conference yonna nga teri political nenga bakungu bavudde e Kampala bagaba na Uganda mukuŋŋaane twagala babuli ebiki ebiri Uganda musobola okugula amataka musobola okuinvestinga ssente Uganda eri stable musobola okudda bw'oba osobola okudda contact me nekkiriyalingira buli kimu kimu nga tewali buzibu. Such nonsense yesinza obbatta Bannayuganda. Kati bw'obanga ali otuddeko mu conference ezo ne bakusikiriza okudda e Uganda, muganda wange linnyamu ebigere kimbi 2-3 togeza kubanga abasinga obujjo batiddemu yenkola. Nkutegeeza ono mukyale yafudde ne bbaawe babatuukirirako ne baboogereza emyaka mitono nnyo emabega, si mingi nnyo, mitono nnyo emabega baboogereza okudda e Uganda.
n'ekikusinga okwewuunyisa n'abali mu pipeline abali mu meeting ezo okubasikiriza okudda e Uganda wattu abamu tebasobole na postinga mugenzi we na mukazi we nti baafudde kubanga mission ebeera accomplished nga bagimaze okungakyude nga banoonya mulala target ndala. Muganda ng'oyinza okuba tonjagala nze lumbuye sifaayo kubanga ne Katonda bamumuwakanya kubanga ne Nabbi Muhammadi abamumuwakanya ne Nabbi Isa mumuwakanya naye ate bimala ne bituukawo. Kati nze bwe nkugamba ekigambo kino njagala okiwulize okwerinda si butya nsanafu etambula egaludde. Sina muna Uganda yenna gwe njagala afe kubanga sinze nkuzala sinze nkulisa sinze akubeesa. Ekizibu kyange nabagamba Museveni ne mbagamba nti tuli mbufuge wabula tuli mbuwambe. Batandise okusa facinga Abanyarwanda okwetoola eggwanga lyonna ne ku international level ng'abanoonya omukwomu beetuma amanya agatali matuufu ne batandika obbakolako obulabe. Ekyo mukitegedde bulungi. Kati kiri gy'oli gwe okusirika n'otawulira bye nkugamba naye olunaku lugenda tuuka ofe nga buli kimubazo kikujjako nga tokyalina ogamba nti okola ki okyazza kyozza. Kati nkutegeezezza muganda gwe weegendereze abantu ba gavumenti abajja mu diaspora okuba ogereza mu mudde Kampala wali safe. Uganda teri safe. Security alert ziwedde. Katusimbule video mbotongole etandise. Video mbotongole etandise. Nganchali mukafubo oba mukawairo kali akokubaga mwegendereza abantu mudiringa nabo siba na Uganda abamu nti basajja batwetolula dda betuma baganda manya. Najagamba muwala wa Kigongo ne babulira n'Kigongo. Mwamote ono ye Nambi ng'ayogera olulimi lwe waabwe olutuufu. Murahoneza mmezute. Mujja kulwawo nnyo era bajja kubattanga ekibata temukola ki temukimanyi. Naawe katuyitewo mu bwangu kubanga tuli mu bwangu information twagala kufulumya y'amaanyi. Alright. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yakomawo ku bwabwe era mwali mu kisaka kye alamula bulungi nnyo. Era emirimu gyagitambuza mpola mpola bulungi era ennaku zino alabiddwako ng'atambula ng'alambula ku bitundu bye mu ngeri eyalabadaba style mu ngeri yeesoboka. Mu katambike mwalabyekokko wadde butambulira ku mitimbagano omutebo badde kkirya njala kakulagako mutegeere naye ng'agenda mu maaso mu nsonga z'okulambula mu ngeri ye ey'ekimpowooze. Kali katandike bw'otti akatambi katandise. Mu ngeri y'enkola eya nnyini Kakombo akakusaba okamuddiza nga bwe kiri mu Buganda abatamanya ngamba Baserwajja Okoota abakulemberamu Yosefu Nyande tibahabulwa lutabayisula mutabani wa kale nsiri ate muzezere ensanga bisibe Biti Juma oba omukadde Biti Juma. Bwe yajja mu Buganda abantu bangi yayita baamugaana paka lwe yajja mu Buganda afa balina ekisa ekiririra eyebase. Ne tumuwa buli kimu kye twalina omuwa saako ne tumugabanyiza ne ku maanyi gaffe ag'Ekiganda ag'empewo. Wattu omwami ono n'aganyumirwa nnyo n'okutuusa olwali wabula amaanyi gagenda gamuddukako. Agezezzaako nnyo okuteeka enkwezengeze mu mpewo zaffe mu mizimu gyaffe misamba bamufunira amaanyi amaanyi gamudduseeko. Wabula ndi wano okulabula. Bw'obanga oli mwana Munnayuganda obanga oli mwana Muganda ng'olina amaanyi ag'enjawulo nga naawe ogeewulira, nkusaba tebaayo muntu yenna kkubira ssimu kugamba nti bw'obanga olina osobola okugamba ekintu ne kiba oba osobola okwogeza empewo gundi ne bakukubira ne bakugamba jangu otulageko. Ebiseera bisinga abakuyita baba kyanoonya maanyi. Museveni akyanoonya Nakayima yabula. Museveni alina emizimu n'emisambo egyamuddukako agino tagira bakati banno bali mu nteekateeka okunoonya bantu ki abaatulibwako empewo kati enzibu batandika obbanoonya
nga bayita mu process yo gamba nti bobanga oyina amaanyi agasobola okwogeza ejjinja oba omuti jangu tukuwe ensimbi ekyo bakikola kubasika eriyo batukiyita kubasika eriyo lw'ensonga nti banoonya amaanyi abantu abalina amaanyi ago bagatwale kati ndi wano okugamba muganda wange yenna ng'olinyibwako emmandwa olinyibwako empewo oba za famire oba za Buganda nkusaba tebageze ne bakulya akanusu nga bakubira amasimu oba ne weewaayo nti omanye okusinzira katambi kano kawulize bulungi alenjinga mu kusamira oba kutula mu kyoto oba kuyita musambwa oba kugenda ku luzzi oba kwogeza jjinja ng'osobola okunchalenjinga nga by'obukadde 10 gwe buli vaayo naye nga tugenda bikolera ku live era ngenda kuwa ekiwu ngenda kukirongoosa wali baba seeki yakituulamu ngenda kuzimbira ekiwu tuzimbe ekiwu ntuule wano otuule wano gwojje oyite kiwanuka ng'agenda kutuula mu kyoto nange mpite oyite mukasa ng'agenda kutuula ku nnyanja nange mpite bw'onsinga miliyoni 10 n'agenda okusala empaka abeerewo kubanga ekyo ekintu si kyayagala kyogerako bassebo ne bannyabo mu kitundu kye bayita kusamira mu kitundu kye bayita byafaayo soogerako kyogere gwayagala okumanya bifaanana bitya genda ku Nono TV kati ekyo bakiyita reverse psychology ye muntu okuteekawo ekintu ng'akikulaze mu maaso naye ng'akuvuga akuzza mabega mu mpewo za Buganda n'ennono n'akusamira empewo zaffe tezikubwako mpaka nkuddamu empewo zaffe tezikubwako mpaka bano bali mu kunoonya abantu abaddukirwako empewo n'emisambwa kati bwe baagala kati bwakugamba nti miliyoni 10 ojje ku live mukole okuwakanya deni bubanga ozirina bakutracking kuba tebajja kuwasira bagenda zikwera ku TikTok kuba ku Facebook no oyina oba wa details zo how to meet you kitegeeza oba owende babafunye kye baagala ekyo bakiyita reverse psychology kati muganda wange mwannyina ze taata wange senga wange kojja wange ali eyo omwami oyo Kabona Jumba ne mukazi we nabagamba dda batambule ng'Abaganda balemwa kati teri muntu omuzze akugamba nti ye asobola okwogeza ejjinja asobola okwogeza omuti ate n'ayita omuntu omulala alina amaanyi agasobola okubyogera oba obikozesa ate batandika okusindana no mu empewo za Buganda teziriiko mpaka nti gundi yasinga empewo ez'amaanyi tujje tuzirage nti alina amaanyi no kati nkulabula mishoni ya Museveni anoonya basigazizza amaanyi n'empewo gye zawaŋŋangukira kyayagala okukola kwe kuyita mu bantu bano njala nkuddemu nkuzannyira akatambi kano omulundi ogu ndowooza kansubye nti amagezi g'abajjajjabo n'okumanya kujja kuba kutuddeko otegere kye bayita reverse psychology tuli mu Bulange Mmengo alenjinga mu kusamira oba kutuula mu kyoto oba kuyita musambwa oba kugenda ku luzzi oba kwogeza jjinja ng'osobola okunchalenjinga nga by'obukadde 10 gwe buli vaayo naye nga tugenda bikolera ku live era ngenda kuwa ekiwu ngenda kukirongoosa wali baba seeki yakituulamu ngenda kuzimbira ekiwu tuzimbe ekiwu ntuule wano otuule wano gwojje oyite kiwanuka ng'agenda kutuula mu kyoto nange mpite oyite mukasa ng'agenda kutuula ku nnyanja nange mpite bw'onsinga miliyoni 10 n'agenda okusala empaka abeerewo kubanga ekyo ekintu si kyayagala kyogerako bassebo ne bannyabo mu kitundu kye bayita kusamira mu kitundu kye bayita byafaayo soogerako kyogere gwayagala okumanya bifaanana bitya genda ku Nono TV kankutegeeze mukulu Kabona Jumba empewo za Buganda tezisindanirwako tezikubibwako mpaka ompulya bulungi era tezibeerako musazi empewo za Buganda tezibeerako musazi kubanga teziwakanirwa nti bazeewakanya nedda gye mubeerera eyo ku bbiya wammwe nga abakubire mutandika okubuzaabuza abantu mulekerawo tubamanyi ebintu bye munoonya information gye Museveni yabasindika okunoonya baani abasigazizza empewo za Buganda mutandika oziwunika oba ozikozesa nga nze njagala kugamba
nti munnange wabikudde muzibe kuba tajja kutegeera nti wamubikudde ffe tujja kutegeeza abantu empeo za Buganda tezikubwako mpaka era tezibaako musazi ompulya bulungi nnyo kati mulekerawo okubuzaabuza abantu awo nawo njagadde okuvawo okubategeeza mbeere nga mumanyi bulungi nnyo one muvuddeko. Alright, kansubire nti kati maze okubawa ekiringa ekigula lugi kya emuli Bulange Mmengo kati katusimbule butereevu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera ensonga zino ziwulire bulungi nnyo. Gyevudde katono nga nzija nguluba n'abasajja Baganda manya batudde Mmengo mu bikolobero badde bakola okusaanya Obuganda n'okusaanya ekitiibwa kya Buganda. Nyongera okujjukiza mu ndagaano Museveni gye yakola ne Salimu Ssale saako ne Salonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga futubadde Mmengo gye bayita ey'okutegeragana okw'abantu ababiri oba basatu basukka mu basatu gye bayita Memorandum of Understanding. Eyali ey'okusaanyaawo buli kiraga kyonna ensibuko ya Buganda obulombolombo n'ennono babisaanyeewo mu kibuga Kampala mukono wa Kiso ebikyagenda mu maaso. Muno bagirawo n'ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa wali ku Grand Imperial oba ku emabega wa Bank of Uganda ne gye bakyessa teryamanyiyo nga bagenda bakyusa roundabout zonna era n'engalabi nayo baali baagala gijjawo lwakuba nti bakyalemeddwa. Mu kkowe eri bagenze bakyuse nguudo amannya okukyusa Buganda n'amanya ga Buganda gasinga obungi nga bagatuma kye baagala. Nakuloopera gye muvuddeko n'enkuloopera nti wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Mmengo ennyanja yo eyajjajjaawo Mwanga emmwanja eno yagitunda n'agiwa Pastor Kayanja era n'enkuloopera bulungi nnyo ensonga ezo n'ozitegeera. Ne wayitawo obudde nga buli omu asiriise. Oluvannyuma bwe yakyaza Ssaabasiyazi nkiddamu nze bigo byange biryogeranga Kate ng'omusizi Agulesiyani bwe yakyaza Ssaabasiyazi yeeyita omulokole Ben Yini n'alyoka atandika okubikkula puroguramu ye nga bw'eri era emyala gyonna gibadde giriko n'ekitoogo ekyali kiyonsa n'okusengejja ennyanja ya Mwanga kyonna ne bakiyiwamu ettaka n'emyala gyonna ne bagiggula nga bagizimbye. Iyo programu nagibalaga mwezi guweze bukyanga njogera ensonga ezo. Lwadde terubuusa omanyinza byange mbyogera Kate ng'omusizi Agulesiyani. Ebbanga eryo nabwe mmala bakolako olugambo nga nkuloopedde baasooka ne battamukko ebigere. Kati wattu olw'okuba nti bano abasajja bamanyi tetutegeera njagala kusooka kubuuza Pastor Kayanja nga sinnakuloopa mu butongole. Pastor Kayanja, bw'obanga ogamba nti oli musajja wa Katonda nga tukimanyi bulungi nnyo nti eddiini y'abalokole tekolagana n'abasamize, tekolagana na buwangwa na nnono, si bwe kiri nti ye kati ennyanja ya Mwanga Emmengo etuddeko emizizo egya Buganda, gwe okwagala okujja ludda wa otandika okugamba nti ogitekinze ova ogenda gikulaakulanya ng'eriko emizizo obulombolombo n'ennono bwa Buganda, gwenga omusajja omulokole atakkiriziganya buwangwa na nnono. Nga ne mu crusade ze watambuzanga okwetoola Kampala ne Buganda wayitanga abaana ba Buganda baleete ensawo za lubaale baleete ebibbo by'abalongo n'obyokya. Olunaku lumu wagamba nti olubugo luno lwa sitaani ensi n'ekulabanga oluyuza. Eyalaba vidiyo eyo nalaba ekifaananyi ekyo njagala onterewo komenti byenjogerano bituufu. Eyalaba vidiyo eyo nga Kayanja ayuza olubugo ng'aluyita lwa sitaani njagala onterewo komenti ne ku Google ebifaananyi ebyo gyebiri lwakuba sibireese. Yatambulanga mu crusade okwetoola Buganda bwonna ng'atuma abaana ba Buganda ebibbo by'abalongo ensawo za lubaale ng'azookya. Si bwe kiri ndiye kati ennyanja ya Mwanga oba ke tuyita akanja ka Kabaka Emmengo akalimu empewo obulombolombo n'ennono bwa Buganda
ojjawo omutima ogugamba nti bakakuwadde ogenda kakolako oluguudo era okalongoose katuuka n'omutindo gw'ensi yonna ojjawa ate nga bya buwangwa na nnono. Video mbalike bagijje ffe tetulina buzibu. Video mbalike bagijje ffe tetulina buzibu. Mugireke bagijjeyo mujja gisa ku mitimbagano emiranga eri bulungi nnyo. Ojjawa amaanyi ne laavu ekugamba nti ogenda yiwaki mpanvu we obutambi mbulina wano nali nakulopadda emyezi egi nga webuzabuza nga afukaana abo. Bannyabo ne bassebo. Buli lwe nvaayo okwanika mayiga ne mukama we Nywando Yosoferi nga bakyusa enkola yaabwe y'ebintu. Badde balina okukozesa kayanja nga bavudde mu eri enkola yaabwe ey'ekiyaaye kati badde balina okukozesa kayanja in the disguise okubuzaabuza abantu. Yajje nga developer naye nga batuukiriza mission yaabwe okusaanyaawo ebiyitirirwa ebiraga obuvuna obuddu bwa Buganda mu Buganda naddala Emmengo. Y'ensonga lwaki omwami ono baakolaganye ne Lord Mayor Elias Lukwago, Misa Kabanda n'abatamanya ng'amma b'Emmengo. Njagala bazanyira obutambi buno ng'obujulizi ebifaananyi nabiraga luli kati nabijjamu. Njagala balaga obujulizi obulaga ebintu bino naye njagala mu ndeetere y'akatambi kamu. Kampala's Capital City Authority ekulembera Bisaka ne Lukwago nga bagenze mu lukiiko lwa Buganda batudde baleese okusaba kwabwe proposal yaabwe. Njagala ndeetere Lutuula Lumuga Kayanja agenze mu lukiiko lwa Buganda ng'abanjulidde enteekateeka oba olukangagga lw'ebyo byagenda okukola Kayanja ako ng'asabye olukusa olukola ebyo. Lwaki kyavudde mu State Council nga maze omwabya emyezi 2 emabega. Katusooke ku bifaananyi. Bifaananyi byo biriwa. Katusooke ku bifaananyi. Yoni yabadde Daily Monitor. Bale munasomwa ebbugu mulingi. Daily Monitor yawandiise bw'ati. Pastor Robert Kayanja of Miracle Center, Cathedral, Rubaga, and the Buganda Kingdom have unveiled a new map guide the restoration of the historical Kabaka's Lake. Kayanja says the lake will be fenced and it will lift its 272 solar lights to top the pollution and reclaim its glory. This was during the groundbreaking of the Sekabaka Mwanga's Link Road Rubaga Division today. Eyo yabadde article yawandikiddwa mu Daily Monitor. Eyo article yawandikiddwa mu Daily Monitor. Bwe bityo bitambula. Njala kulaga bifaananyi. Njala kulaga bifaananyi. Akayanja kano okalaba konna. Konna kaafa baakattadda. Okalaba? Okalaba? Njala kuzuumingira buli kimu okirebe bulungi nnyo. Konna baakattadda. Okalaba bulungi nnyo? Konna kattibwa dda. Kati bagenda ku final touches zikasaanyaawo. Okalaba bulungi nnyo? Ekyo kifaananyi kimu kankijjewo baleetere ekyokubiri. Era ndowooza bifaanagana. Ogwo gobadde omukolo. Ogwo omukolo baabo. Ono olubuto olumulinga entuumu ya Kasasiro we munnamawulire wa Museveni. Bano balaba mafia bambadde mask. Obalaba mafia. The moment nga tewali COVID nengolawo omuntu ayambadde mask manyo mafia wa Museveni. Obalaba bambadde mask. Obalaba oye Kayanja ng'alaga program nga weeneeba. Ogiraba? Ogira nga bweeneeba? Naye bino byonna njagalo lyaga nti lumbu yayogera bubi. Njagalo teteo video. Njagalo teteo video ng'ebintu bino map bagitadde mu lukiiko lw'Emmengo. Njagalo teteo map nga
proposal bagitadde mu lukiiko lw'Emmengo eyo proposal bagitadde mu lukiiko lw'Emmengo eyo proposal gyolaba teriiwo kubanga bakola ebintu nga balooza tuli basiru kati njala owulirize bulungi nnyo obutambi buno bulire bulungi nnyo wulira. And as you saw over there, we built the drainage. We built the drainage to bring in the water, clean the water, so that the water that goes into the lake, it is the clean water. And so it's going to go in phases, but we have already started by sieving system, and we have to put a sieving system over this way, over that way. So in the next 1 or 2 weeks, as soon as they open the boundaries, then we are going to start with fence the lake and put solar lights. The minister, the ED mentioned about it. And I think you saw it now. We removed those solar lights which were here. We removed them because of construction. We just removed them, but they were here during the crusade. So we have now removed them, stored them, 200 lights of solar. We've already got them. We're going to put them all around the lake so that no one will dump dead bodies at night or nobody will terrorize the citizens. And then as we continue, the silting is more scientific. We brought equipment from overseas and it's on the way. So we'll be able to help us turn this place into a wonder so that it becomes what it's supposed to be. So, Pastor, what will be the solution for those neighbors that contradict that good plan? Yeah, no, the law will take course. Okay. Yeah, because they know they are illegally there, and so the law will take its course. Okay. Thank you. Ye video esooka ndowooza ojulidde bulungi nnyo. Ngenda kuzannyira video eyokubiri. Kye njagala okusooka okubuuza. Njagala mundeetere Kayanja Mayiga abakungu njagala musooke mundeetere video emu oba olukuŋŋaana lwe mwalimu Emmengo nga mu proposinga nga ne Ssaabasajja Kabaka authorizinze ekintu ekyo kubeera. One, bwe mba mugenda kukola development ku nnyanja eyo muyina kusooka kugula demarcations eza akayanja ka Kabaka n'ekyapa kyako kyonna nga bwe kiri. Tukimanyi bulungi nti Salonga Mulengejja ennyanja baagitundako almost acres 20. Kyovula nti bagizimbyeko okulira acres 20 ekyapa nga bwe kyali si bwe kiwera. So gwe tosobola gga nti ogenda ku developing ennambe ennyanja nga ne schematics zaayo oba boundaries ennyanja ozirina okuyita ne gye yali erina okubeera nga wonna mwazimba mwagikendeeza ng'ettaka mumaze odditunda. Ompulira bulungi nnyo. Kati njagala ompulirize ka video kano owulirize olwo omwami ono ng'ayogera. Ab'Emmengo baali baasaba dda KCCA ekola oluguudo luyita ku nnyanja ya Kabaka. Mengo had already requested KCCA to fix that road near the lake. Emyaka kumpi 4. Nearly 40 years now. Akugambye ab'Emmengo baali baasaba dda KCCA ekola oluguudo emyaka 40. Mukulu Kayanja nina emyaka 46 ssebo. Nzaalibwa ku kyalo kye bayita Lubaga Road B nkulidde mu Sserwanga mu Kampala Central. Ekilomita egi okuva we banzaala mpaka ku kayanja ka Kabaka. Buli kimu ekiryawo kyonna nkimanyi. Kubanga we twakubiranga eddubi. Era nga n'abasirikale ba Museveni bakyali mu lubiri omwo. Okwetola akayanja ako yali no go zone nga batta abantu babasula mu kayanja akaako. Njagala ondeeteyo ebbaluwa empandiike ng'ebadde ya myaka 4 ng'eraga nti Mmengo yasaba gikole oluguudo olwo olwa Nabunnya lw'oyogerako olwa Nabunnya olukira wansi. Nina emyaka 46 nkubuulidde banzaala we nkulidde. Njagala ondeetera ebbaluwa ng'eraga nti Buganda yasaba KCCA emyaka 40 emabega bakola oluguudo olwo. Ennyanja eyo yakolebwangako bulungi bwansi. Nga Abaganda bajja ne balima enguudo ezikwasaganya Kayanja ako konna okukeetooloola. Nga ne Lawrence yennyini omugenzi mu Kiibi tannazimba secondary school waawo. Kubanga n'ekisaawe kya Lawrence wennyini we yakizimba ekya St. Lawrence University
gegamu ku mabeera agaali gayonsera ge masengejezo g'ennyanja eyo nemmwe mutuyita basiru nabagamba muzanyisa omuntu azaliddwa mu Buganda akulidde mu Buganda nga buli kimu akimanyi era tukimanyi nti Lawrence kyali kikabada kyaki kya Museveni okutwala ettaka ly'Obwakabaka kati gw'otandika otya okujja okugamba myaka 4 Buganda yasaba gwe tokimanyi twakolanga bulungi bwansi okulongoosa ennyanja eyo njala kubuuza bw'ogamba proposal weri myaka 4 ekyakyo amaze emyaka emeka kyaki emazeyo myaka 6 awo kyaki yemazeyo myaka 6 awo era okimanyi n'ettaka lyoliko ttaka lya Buganda nekyaki etudde ku ttaka lya Buganda wadde Mukama Museveni yasobola okukubisiza ebyapa wonna wali kyakiyo ne wansi wano wali kisawo kya St. Lawrence University lyonna gaali mabeera agayonsa n'okusengejja ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka Emmenge ya Mwanga mamutuyita basiru amazzi gonna gafubutukanga Namirembe Mmengo Lubaga yonna ku Papapo gatuulanga ne gatuula wali kyakiyo ne gatuula ku St. Lawrence ekitoogo ne kigasengejja bulungi nnyo ne gatuuka eno ng'amazzi mateefu kati gwolinga anyumya nti bonyumiza tuwole bamanyi history nze history gommanyiiko ndowooza mmanyiiko 40% abamanyi 60 mbase abala basirise history gwonyumya nze mumanyiko 40% abalina 60 basirise kubanga tebasobola kwogera wanensi ze tulimu ekintu kye bayita heritage kyekisinga okuyingiza sente mu tourist industry oba mu tourism industry kalubeere lubiri kabibeere bisenge nga byayika baddamu ne bafuna ba architecture ne baddamu ne basala buloka zennyini ne baddamu ne bazimba ekintu nga bwe kyali mu myaka 10 emabega myaka 12 emabega kati mwe muzze ne folofoto wammwe kubanga mulina mission esanya ebintu bya Buganda mukole mwagala kubanga mulina kye mwagala okukola aliko busiriwaza before you do anything musooke mugule boundaries z'ennyanja eyo ojja kulanga n'ettaka litwalemu St. Lawrence nga nekyaki terina kubeerawo mulina kye mukavalinga mu basiru mmwe mulina kye mukavalinga basiru mmwe lwaki tera kuvuma ne kamba vume mulina kye mukavalinga njagala oveewo challenge kuba kyaki emazewo emyaka 6 awo kati nkubulya demarcation z'ennyanja eyo zonna nga bwe ziri bajjajjaffe bagisima tebaali basiru kuba bamanya amazzi gye gagenda okuva ennyanja gyegenda okunywera gyegenda okusengejera ne gyegenda okuyonseza buli kimu baali bakimanyi ewali kyaki wewava buli kimu ekyetoololera ku nnyanja eyo wewali amabeere wali essengejero okutuuka ennyanja eyo okubeerawo kubanga singa bagula boundaries ezo ne St. Lawrence University evaawo kyaki yeevaawo nezo hoteli zonna ezeetoololera okuva ku Papapo okuddero zonna ziba zirina okuva mu demarcation y'ennyanja eyo mu basajja mulekerawo tusiriwaza nkyali katambi kali kankazeyo owulira bulungi nnyo naye nga mukazayo njagala bandeetera evidence oba obujulizi obulaga nti ono omwami abulina ab'Emmengo baali basaba dda KCCA ekole oluguudo oluyita ku nnyanja ya Kabaka. Mengo had already requested KCCA to fix that road nearly emyaka kumpi 4 nearly 40 years now. nga bagamba tebalina ssente. They say they ain't got no money. naye Katonda ono But this guy, oba Omwoyo Mutukuvu the Holy Spirit, bino bibadde babyogera sinze abakulu bagunda aba Buganda abaki the heads of the kingdom, Mukama watugamba tugenda okuyamba when the Lord ennyanja told us to go fix that nempita area, olukiiko I called a meeting. nga lulimu Mmengo, Had Mengo representation, KCCA, KCCA representation, lulimu Nema, NEMA representation, lulimu Miracle Center, Miracle Center representation, lulimu n'aba Ministry of nga mulimu
Olaba oyogera ne mba mwagamba get out. Oyo get out goba muyise. Muwulidde ng'ono ayogera Kasasiro olwa muga nti get out. Gwa bamuyise yagambe get out. Ako nkamaze kambazanyirako okusatu. Luno lwe luguudo oluva ku Nnabunya ne luserengeta okuyita ku nnyanja ya Kabaka olwo ne lutuuka ku Lubiri. Oluguudo luno lukozesebwa nnyo ab'ebidduka naddala nga beewala kalippagano k'ebidduka okutuuka gye balaga mu bwangu. Wabula bwe weetegereza oluguudo luno gye luva ne gye lukoma luli mu mbeera mbi era nga terulina wadde omudumu ogutwala amazzi ng'enkuba etonnye. Ennyanja eno kigikozesezza nnyo olaba Kayanja ayagala okusimba ekituugo kiri kye yatandika wali akole sayidi zaawala amazzi bwe gaba gayisengejjeza naye ng'ennyanja yo ebadde yafuukira ddala kwonoonekera ddala. Ng'oggyeko okwonoona ennyanja ya Kabaka olw'amazzi okulukulukutiramu, oluguudo luno lwafuuka lwa bulabe eri abantu olw'obubenje obubeerako entakera nga buviiriddeko bangi okulugulamu obulamu. Funda nnyo oyambuka wali okuke ku luguudo olugweka buusu awabaddewo accidents mpitirivu ne bw'oba oluyingira era mwaka tegunnawera emmotoka yanyigira awo waggulu nga ova ku Lubiri omukyala n'emunyigira ku muti bw'ati n'afa. Wabula kino kyawaliriza Obwakabaka okuwa obuvunaanyizibwa ekitongole ki Buganda Twezimbe ekikulemberwa omukungu John Fred Chimba Freeman okukulaakulanya ennyanja. Kasitowulira chairman wa Buganda Tubonyage Chimba Freeman tobuuza kiki kigenda maaso. Video nyinza nogikomya wano. Kasitowulira chairman wa Buganda Tujinyage Chimba Freeman omunyalwanda oyo ngomanya nti buli kimu kyonna ekiriwo si kituufu kya bufere. Kasitowulira Chimba Freeman Buganda Tujinyage tobuuza kiki kigenda maaso bonna bafere ngomanya. Kyovula Mayiga yewaze okubeera mbintu bino lulinga yakamala okusonda ettaffaali yagamba bagenda kukola ennyanja bagiteeko n'ekiriro ky'emmere ekikola ki ekitengejja era kifuke kya emyaka gisemeka ani akyajjukira emyaka emeka sente Baganda bazisonda ne baddamu ne Jennifer Musisi Makula eyawaŋŋangukira mu America n'alaunching the same project. What happened to the project which Jennifer Musisi Makula launched previously? Video jeziri ku mitimbagano. Jennifer Musisi Makula yaleka akoze engalabi. Yaleka alonchize project y'okulongoosa akayanja ako. Mayiga naga bagenda kuteako n'ekiriro ky'emmere mu gimuyita restaurant ekitengejja bwe kiti bazimbeko ne woteeri z'ebbeeyi kiki ekyatuukawo. Sente zonna ezaava mu ttaffaali n'ezimu ezasondebwa Mayiga n'azeekomomma n'oyo Chimba Freeman omufere omubbi. Oyo kasita omulaba oyo kasita omulaba oyo tewali kintu kiba kituufu byonna byakifere. Kankabazanyire wabula kino kyawaliriza Obwakabaka okuwa obuvunaanyizibwa ekitongole ki Buganda Twezimbe ekikulemberwa omukungu John Fred Chimba Freeman okukulaakulanya ennyanja ya Kabaka era nga basoose n'akukwatagana n'ekitongole ki KCCA okuzimba oluguudo oluyita ku nnyanja ya Kabaka. Kati olwaleero oluguudo luno lutongozeddwa okukolebwa ekitongole ekiddukanya kibuga Kampala ki KCCA ng'omukolo guno gukoleddwa Minisita wa Kampala Hajjati Mensa Kabanda, Ssaalongo Erias Lukwago n'abakulembeze abalala. Obwakabaka bukiikiriddwa Minisita w'amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Alright. Obwakabaka bukiikiriddwa omwogezi w'Obwakabaka Israel Kiyengo Mayengo Maaso Glory. Kati nze mbuuza kakkana nze mbuuza mu Buganda temulimu ministry ya buwangwa na nnono ekwasaganya ebintu bya Buganda byonna. Israel kibirige Israel maye oyo kimanyo no kitooke maana ako yakiikiri Obwakabaka nga tekuli wadde mwe ono omunyalwanda kitooke gomulese simanya akiikiri Obwakabaka nole mufere Chimba Freeman.
ministry ekwatagana ku buwangwa n'ennono n'ekitongole kikwasaganya ku bintu byaffe byonna ebibuwangwa n'ennono omuli embiri amasaza ali luddawa yabadde alaze luddawa okusindika ono omwogezi just omwogezi oli ayinza oga nti oyo ali against the development ffenna twagala enkulaakulana kino kankikugoba neto kimanyi mu mutwe gwe okulinganga engalabi mu nsi yonna ekintu kyebayita ekintu ekyebyafa kyebayita heritage tekimala gazanyirwako wadde okukwatibwako kubanga kisomba abalambuzi nga bakulaga obuvu n'obuddo bwakyo era kyekisinga okuleeta abantu okusoma history n'oba myaka 13 kati gwoŋŋamba otya nti mugenda kuzimba oluguudo muleke ng'ebyala giri open gisaanyewo akayanja sime muteekeko amataala nga ne demarcations temugudde boundaries kumanya ettaka zaali acres obanga zaali acres nga 65 wasigaddewo acres 20 endala zaagala ludda mulina kusooka kumanya akayanja muddemu mukole kubanga schematics oba endaga buvo na buddo bw'ennyanja eyo bajjajjaffe gye baasima ne bijyeyina okuyita weeri endaga buvo na buddo y'ennyanja eyo oba kye tuyita schematics z'ennyanja ne gye yali eyita n'ebyalina okubeerako weeri bwe bataliwo mu buwandiike oba mu bukube eteeka okuba nga ku bajjajjaffe abaliwo ebali mu mutwe olanzo muzzukulu nakasatu nida bimanyiko kubanga azaaliddwa mu Kampala wakati emmengo kati ate bajjajjaffe abakyaliwo kyoga tebamanyi buvona buddo bwa nnyanja na biki byali kubeerako ne gyeyita kyoga babimanyi wadde bayinza kubanga ne Buganda constitution ya Buganda yo si mpandiike naye buli kimu tukimanyi kati gwoŋŋamba otya mugenda kugiteekako akatimba mugiteekeko amatala kubanga mwinammwe kye mwagala okuyisaawo n'oluguudo mwagala dukyusa mujja kwekanga n'ekifo mukikyusizza amannya wano osobola okuzanyira ku kintu ekirala kyonna naye tozanyira ku kintu kye bayita heritage tozanyira ku kintu kye bayita kebeere Bungereza kebeere Amerika ekintu nga kikadde nga kyabyafaayo kibadde emyaka bufukunya ne bw'ojja nga gwe site pulana simanyi site ingini yamukyusakyusa nnyo you can't change that thing bano bali ku mission eya memorandum of understanding in the disguise endagaano mayiga gye yakola ne Museveni okusaanya buli kintu kyonna ekyali kiraga obuwangwa n'ennono n'ensibuko ya Buganda ebiri mu Kampala mukono wa Kiso ekyagenda mu maaso bagikyusizaamu kye bayita twist bagitwistinze muzo totegeera bannange awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala Ssaabasajja Kabaka ezo ensonga zisobodde okukuloopera ku nnyanja ya Jjajja Mwanga na biki bigenda mu maaso tebakuleeta ebipapula ebiwandiike nti proposal no bwe basobola okuba nga bagenda basooke bakuleetere baggule boundaries ekyapa kinnansangwa ekisoma obugazi bw'ennyanja eyo ne gye yali erina okuyita byonna bakulage bwe batasobola bireeta bakuba emiggo kubanga zonna nkwezenge babbi tugenze ku nsonga endala anti yo onoolaba ono oyo kyatagenda kukola mu Buganda nga tekiriyo kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto njagala tuzeyo Katikkiro wa Buganda yenna eyawummula nga ali atuddeko bw'ati oyo gwe bayita Sirwajja Okoota singa nnyinimu entannama oyo kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto oyo talina kyagenda kuleka nga kikyali mmenga awo oyo gwolaba atudde bw'ati asazeeko oyo njagala nte ekifaananyi kya Katikkiro eneyawummula ng'asazeeko mu Bwakabaka oba emmengo ng'asazeeko bw'atyo ekyo bayita kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto tana kyagenda kuleka mmengo
awo tuvudde kansoke nkuloopere ensonga endala Ssaabasajja Kabaka. Bale munasonyo bugu mulingi kati waliwo ettaka ly'Abaganda baffe aboolugave erisangibwa mu bitundu by'Empigi nalyo litwaliddwa era lisaanyiziddwawo. Kansoke mbazannyira akatambi kano mbazannyire olutambi lwa muzzukulu wa Buganda era nga naye aloopera Ssaabasajja Kabaka ku nsonga zino. Wulira bulungi akatambi kano kawe obudde. Webutuukidde olwaleero ng'ab'ekika ky'olugave beekubira ddenduulu mu kkooti okubataasa ku bannakigwanyizi abagobaganya abantu baabwe ku ttaka. Abatuuze bagamba nti bannakigwanyizi bano babamazeeko emirembe era nga bagamba nti okuva ensonga zino bwe zaagenda mu kkooti, kkooti yasalawo n'eyimiriza ssaako okugaana ekintu kyonna okuddamu okukolebwa ku ttaka lino. Mbu kyokka beewuunyizza okulaba ng'ate waliwo abasenda olusozi lwabwe ng'ate ensonga zikyali mu kkooti. Tukwasizza ennyiike nti okuva emisango lwe gyagenda mu kkooti, kkooti neeba nga esazeewo nti nno ensonga tezirina kubaako kitambula ku ttaka lino. Naye buli lunaku olukya twekanga nga abantu bajja betutategeera ne batandika okusenda olusozi. Kati era we twogerera mu wiiki nga 2 emabega batandika okusenda n'akatundu akaali kasigaddewo era we twogerera ne poloti zonna bamaze okusalaasalamu. Nsozi Muweebya, omu ku baana b'olugave abawangalira ku ttaka lino, agamba nti abatuuze baabwe basula ku tebuuke olw'okulumbibwa abantu ab'enjawulo nga babawa empapula ezibayita mu kkooti, kyokka nga bawangalidde ku ttaka lino emyaka n'ebisiibo. Tebafuddeeyo okubeera ku kulondoola ensozi zino ez'obuwangwa n'ebifo ebyonnono mu kika kyaffe. Nabo bali mu kkooti babatawaanya, tuliyo nga 10 n'abalala bagenda kubeerayo nga 2. Abatuuze abawangalira ku ttaka lino okuli n'abakadde bagamba nti kibasusseeko okulaba ng'abantu babagoba ku ttaka, kyokka nga kuno kwe bawangalidde emyaka gyabwe gyonna. 1996 wetwatuukira wano ne tuzimba ne tutuula, ffe tuguze ekibanja kuno kwazaaliddwa wano wafunawo soka kubeera eri ku lusozi gye baasala. Bano batubulidde n'okutiisibwatiisibwa kwe bayitamu nga n'ebintu byabwe ebisinga bizze byonoonebwa ssaako n'okutwalibwako ebibanja byabwe. emmere yange emmere yaffe amugamba ti ne wano mweyongeza ennyumba bajabulizaamu wanero wakati ebyolamabalo baleeta amabaluwa batiisatiisa byejjange nagenda wabasawo waliwo ennyumba y'embizi nate neera mweyasimba n'akayinja mbu ye waatandikira kati obunkenke bwoliko bwakubanke bwakubanki ajja kututunda. Bano batuuse n'okutulaga ebyapa ebiraga nti lino ettaka lyabwe. Bwebitibwe bifaanagana eno yegundi bwe bati bwe baaliko. Kati bano balaajanidde abakulu mu kika ky'olugave okuvayo babalwanirireko ku bannakigwanyizi bano. Eyimirize abantu abo bonna abaagula ettaka mu kukutu ate n'okusaba abantu ssente nnyingi. Kati nga zeze siita kukola esiga yasaba ssente ntonotono naye obukadde 5 nga nze mbujjawo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu mu kitundu kino bagobaganyizibwa ku ttaka, kati nga kisigadde eri gavumenti okubaako kyekola ku nsonga eno. Bino ebigambo si byange byogenda okuwulira byamu ku bazzukulu ba Buganda aboolugave. Nkulamusizzaako omusomesa, yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo, weebale okulwanirira Buganda n'okulwanirira Uganda awamu n'eddembe ly'abantu ssekinnoomu. Weebale nnyo, tojjanga okwo musomesa. Bajjajjaffe bakwongere obulamu n'obuwangaazi. Ensonga endeese wano olunaku lwaleero nsonga ya butaka bwa kika kya Lugave obubadde buwererako ddala ekaazi 1,273 n'obutundutundu 4 ku mitala 4 okuva
jjajjaffe eyali kubisa mu byapa we yavaawo eyayitibwanga Alexander Muddembuga Katamba eyafa mu mwaka gwa 1958 era obutaka obwo mukama wange bubadde buli ku mitala egy'enjawulo naye nga gyonna gya muliraano. Omutala ogw'e Katende Mabuye ffenna gwe tuwulira mu kisoko kyaffe gwe tulanya nti Lwandugwa lwa Katende, era n'omutala ogugulinaanye bw'obeera ku guno oba olengera guli gwe bayita ogw'e Ssekiwunga. Omutala era ogugulinaanye omulala baguyita Kapeeka, n'omutala omulala baguyita Nkonya, gusangibwa Muzinda. Era nga ettaka eryo lyonna lyonna obuvo n'obuddo bwalyo emitala egyo nga bwe ngimenye okuva emabega mu myaka gya 1899 endagaano ey'olukumi tennaba kubeera nga ekolebwa. Ebiseera ebyo gyali mitala, ng'emitala egyo gimanyiddwa nga bw'owulira omutala ogw'ab'ekika eky'Ekkobe ogutulinaanye wano e Buwama, n'ekika ekituli okumpi ennyo wano ekika eky'Endiga wano eno era girinaaniganye omutala ogwo ne luli olusozi Kulumba olw'Abendiga oba abangi lwe bamanyi nga olusozi lwa Kibuuka Omumbaale lwe bayita Embaale. Girinaaniganye gyonna gisangibwa wano mu Mawokota. Ettaka eryo lize likyokolwa era nga bebabuzaabuziddwa nga obubbi bw'ettaka bubadde bukyakidde nnyo wano mu Buganda. Emyaka egyo emitala egyo mu ndagaano y'1900 mu kukubisa ettaka kyasangibwa nga jjajjaffe aliwo oyo Alexander Muddembuga Katamba yakola nnyo okulaba nti waakiri emitala egyo gyonna tebagitwala. Kati e Katende ku buloko 88 n'akubisaawo eka 584 n'obutundutundu 2 ku buloko 1016 ey'e Ssekiwunga Kaggaba n'akubisaawo eka 384 n'obutundutundu 9 ku buloko 322 ey'e Kapeeka n'akubisaawo eka 212 ne ku buloko 323 ey'e Muzinda Nkonya n'akubisaawo eka 9. Ettaka eryo ebyapa n'abifulumya bulungi era n'abiteekesaako obukuumi n'ekiraamo n'akikola ekiraamu akatundu ak'enkizo nga agamba ettaka eryo omusika we ali musikira n'abasika abali musikira tebakkirizibwa kulitunda kubanga ttaka lya nnono, ttaka lya buwangwa, ettaka terikkirizibwa era omuntu oyo yenna alilitunda alivunaanibwa. Kati ku mulembe guno ogw'ababbi kuliko omukyala gwe bayita Alice Mutesi. Omukyala oyo yasinze okukwatagana n'abantu abamu be babadde balowooza nti nno bakitiibwa wano mu Buganda omuli John Katende. Omuli John Katende, Grace Semakula eyeeyita omukulu w'ekika n'abantu abalala okuli David Sekyeru ne batunda ettaka eryo lyonna era essaawa eno we twogerera tuli mu ntalo na kugenda mu makooti okulaba nti waakiri tununula era ettaka eryo kwe kubadde kusangibwa emiti okuli ogwo ogwa Sserukululengejja gwe tulayira era mu Kisoko gubadde gumaze emyaka n'ebisiibo okuva jjajjaffe lwe yabeerawo nga guli myaka nga 1,200 omuvule ogwo gubadde guwangadde era gyalinga kumpi nga bw'obeera e Mawokota wano gy'emiti egyo ebiri gy'olengera ogwo ogwaffe n'omuti guli omulala ogwa Kibuuka Omumbaale. Emiti egyo waliwo abalukola abaasengawo ne bagiyiwako omunnyo emiti omuti ogwo ne gukala era ne gugwa ku ttaka. Kati waliwo kikonge baagusala. Kati era kwe kwali emiti egyo nabukalu kwe kubadde ejjinja kiringa ente okwo tubadde bakolerako emikolo egyaffe egy'ekika
naddala omukolo oguteekebwako ndugwa. So kati essaawa eno ettaka eryo lyonna libbiddwa era abantu abakulembeddemu abo bemmenye nga beegattibwako essaawa ene ali mu kusenda olusozi lwe bayita Semakula. Olusozi Semakula luli waneene era Katende Mabuye lwe lwawuka kwe kwali omuti Nabukalu kwe kwali egyo emiti bijja bisinda ogwa Semakula n'ogwo Serukulengejja ebintu byaffe ebyobuwangwa n'ennono. Kati olusozi olwo ali mu kulusenda essaawa eno bamuyita Mawanda Kyabagguuyo Wabukola Chemicals era yali mu ezo real estate ate ffenna tukimanyi real estate seeza abantu abaziteekamu ssente oba okitegeera. So oyo y'omu ku beefunyiridde. Waliwo omulala gwe twatwala mu kkooti Charles Sekyewa, oyo naye alinako eka eziwera 14 ng'era ali muzikaayanira n'abatuuze be yasangako ababaddengako nga baabibanja emyaka n'ebisiibo. Kuliko bamuzeeyi gwe bayita Mavuuma ng'agamba nti abo baliko mu bukyamu okitegeera kyokka nga bamazeeko emyaka egisoba mu 2 batya. Ono alina emyaka 94, kitaawe yafa naye akaddiye ne jjajjawe bonna babazaalidde okwo alina ne mwannyoko ali myaka 96 okitegeera gwaddako. So oyo tuli mu kkooti. Waliwo gwe bayita Muyanja Brown, oyo yasiize bulooka ye bulooka wakuno ku Katende era agenda akola ki ettaka bebawa ssente eri ayinza okubeera n'esiteeti ezisoba mu 8 nga zonna ziri mu ekana ekaazi okitegeera. Omulala ye Salimu Kawooya, kuliko Fred Kiwalabye, kuliko Andrew Benon Sengooba, kuliko Fred Mpanga, kuliko David Sekyeru ne Mutagubya Sande. Abo be bantu abasinze okubeera nga batawaanya nnyo ettaka ly'ekika ky'Olugave wano. Era abo abakulu b'emmenyo waggulu awo okuli abo abakulu abeeyita abakulu b'ekika bo kye baakola baakozesa ba agenti. Bo tebajja direct mu kukyusa byapa bino. Bo kye baakola bayina kasaba amalo gabana n'oyo omukyala gwe bayita Alice Mutesi. Mukyala era bwe twogera mu mannya ago buli omu aba akitegeera bulungi. Bo eryabwe lye baagabana ne bafuna bano ba agenti okuli oyo Mutagubya Sande ne Fred Kiwalabye ne Fred Mpanga n'oyo Salimu Kawooya. Be bantu abasinze okubeera nga babba ettaka waneeno ku butaka e Katende oba okitegeera. So musomesa ebintu ebikwatagana ku butaka bwe bito ebiri naddala wano mu kika ekyaffe eky'Olugave olusozi essaawa eno olusozi Semakula luna balusenda balumalawo. Era ze zimu ku vidiyo ze walaba mu mawulire oba ze nkuweerezaako awo waggulu. Kwagaliza emirembe mukama wange, Omukama Katonda ayongere okukukumaamu ne bajjajjaffe. Weewaawo muzzukulu wa Buganda. Ebigambo bino byenjula tosobola kubiwulyako CBS wadde ku BBS. Abeddira Olugave tebasobola kunyega. Misa Kisemakula kansubire nti oli Bulaaya. Wayimba oluyimba n'olanya bulungi nnyo Serukulengejja naye tosobola dde okuvaayo kwanula erisooka nti musajja byayogera biri bitya. Temusobola kuvaayo wadde ogenda okulambula ebifo byammwe by'ennono. Muli mu Kampala, muzimbye mulinga eŋŋonge, temugaagala kusooka kulambula bifundo byammwe. Naye tewali kyakkola. Zino ensi ze tulimu zirina obuwangwa n'ennono. Bakuumya ebyobuwangwa bye tabizannyirako. Era balina n'ebifo gye batakkiriza bagwira kujja kulambula bintu ebyo. Ffe waffe buli kimu tukisaanyizaawo. Kale ettaka mulitunze mulimazeewo. Ebifo byaffe ebyobuwangwa nno mubisaanyizaawo. Abaana bamwe batandise okuyengeetanga enfuufu kubanga tebakyayina nsibuko, tebakyayina nnono, tebakyayina basibira mpewo. Empewo ziri mu bbanga si nsamirire, buli kimu kitambula nga bwe kiri. Mutambula sole zibawedde ku ntumbwe, temulina mirembe, temukyafumbira, temukyawasa. Abaana bonoonese bonna kubanga temulina musibidde baana bammwe. Babeera mu Kampala balinga kalooli tebasobola kufuna. Tebamanyi buwangwa na nnono kubanga buli kimu ensibuko muzisaanyizaawo. Buganda yensi yokka eyandibaddemu ebyafaayo ebiweza emyaka 10-15 nga tebyetaaga kubyogera byeyogere byokka.
ne kati bajjajjaffe balina okwogera ensonga zino wattu baabatiisa Mengo kenyini tesobola kwogera bigambo bino kubanga yetunda amataka naye n'owulira ng'abantu buli omu ali ne gye munaakoma okwefuula bannampulira zibi empewo zigenda kuluma mmwe gye munaakoma okwefuula bannampulira zibi empewo zigenda kuluma mmwe bw'oba oliko empewo ne bw'oligenda ewa paapa omupya akusabira empewo tesobola kuvaako ne bw'oligenda ewa pasita akusabire empewo tesobola kuvaako empewo mandu akalondoozi mpaka ng'ogisamidde oba ogisikidde oba ogituuzizza oba ogisibye nga bw'okyanoonya ensimbi bw'eneerema ggwe ejja kukwata mwana wo bw'eneerema omwana wo ejja kukwata muzzukulu wo kubanga gwe musaaji mwewuguusizza muvudde ku mpewo zammwe ezaakuma Obuganda ezaakuma Abaganda okutuuka olwalo y'ensonga lwaki Museveni asobola okubakozesa ebintu nga bino wammanga y'ensonga lwaki Museveni asobola okubakozesa ebintu bino nga wammanga wano nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda. Your Excellency, amanyaga kati omusajja omukulu kweja emyaka agambye akkiriza avunnamidde Museveni kuba ye Katonda alina ekiwalata kimulinganga olujja lw'essabo mulimu n'oluguudo luyitamu lwawudde enviiri kweja emyaka akyafukamira muzeeyo byenkana emyaka kubanga mwerabira obuvo n'obuddo muli kubasabejja obukoota bakozesa empewo z'abajjajjamu okubaavuwaza emyaka gy'olimu gyenkana negya Museveni oyina ekiwalata kikulinganga olujja lw'essabo enviiri zeeyawudde kikulaga nti oli muntu wansonga ku kitundu naye ofukamidde oga Museveni ti Katonda wo kubanga baabajjako okumanya Nazzikuno ng'Omuganda alina olumanyo Nazzikuno ng'Omuganda tomukyamaku nga n'amaka g'Abaganda tebagabba wakalunda enkoko 3 ng'emyeyo zijja ziri enkoko wakagula TV nga TV bajje bagitwala omwana ali kusobera empoozi mukubye mbu simanyi mwana afunye alusa abaana abo balwala alusa abalwala puresa simanyi sikosero zimaame bitira ebisinga ezo si ndwadde mpewo zeewammwe zemuganya okusamira gwe muli kimanya mujja kuddayo ne bw'olitambula obuna ensi eno ogende ku buli muganga tomaze kudda wammwe east or west home is the best ekyo nkikubuulidde Museveni ye jamanya nti alina kuyita mu buwangwa nannono okukwata Abaganda bonna obbavuna omuganda yali avunnama omuganda ng'avunnamira omuntu wagu Ssaabasajja Kabaka n'osanga omuganda ng'atambula ayenjera alinganga ensobira ebigazamba by'oku luguudo ebitambula nga biweddeko ebyoya ku makya Abaganda kino nkikunnyonnyola muganda wange olwalwa Sande bw'otunulanga mu maaso gy'olaga fubanga okulanga otunula ku mukono gwo ogwa ddyo n'ogwa ddyo ku mukono gwo ogwa kkono n'ogwa ddyo era tunulanga gy'ova totambulanga mukungujjo nga tomaze kwebooza ensibuko yo baabasajja bamulaba famire zaabwe nga ziteredde buli mwana alina emikisa tulowooza nti bagenda mu kereziya basabira nno abaana bafumbira mu famire bamazawo abaana bafumbiddwa tulowooza nti bagenda wa nabbi Muhammad bagenda Mekka nno baatereza buli kimu Museveni okuwunza n'okusibaga bannayuganda n'Abaganda yamala basiba n'abanyweza mulimu abaatoloka nganze ne Kyagulanyi twatoloka n'abala bagenzi batoloka abasigadde mwenna babakwata babateeka mu kawunye omuli omwo ne bw'olitambula okola otya gwe wawunye lwaki essaawa zino bw'ogenda osaba omulimu ng'oli Muganda bagugoberawo ne wajjawo atalina mpapula nga si Muganda n'afuna omulimu ekyo nkibuuzizza ggwe kuba temwagala kutegeera
Lubaale embeera nga n'embiro kw'otadde. Bibbuliya yennyini ekugamba nti sajja kudibya bulombolombo na mpisa za nsi. Ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Nekugamba nti osanga nnyo ekitiibwa mu kitaawo n'ennyoko kubanga ye Katonda watandikirwako. Kitegeeza n'ennyoko yasanga nnyo ekitiibwa mu kitaawe ne nnyina kubanga ye Katonda wasookebwako. Buli muntu eyafiisa nnyina ne kitaawe, eyafiisa jjajjawo omukyala n'omwami, kiba kitegeeza nti abantu abo bonna bakulembera amagenda go n'amadda. Bw'obeerabira kwe kusirana kw'ogenda okufuna mu bulamu bwo. Gwe amanya g'otuma omwana wo gatandikidde ku ggwe, tegaliiko ensibuko. Lwaki ozaala omwana nti omwana afaana jjajjawo w'egindi? Go bw'amuzaala badde waliyo. Kubanga obuvo n'obudde bujja bugoberangana, omusaayi gugobera kyova nti baga nti omusaayi mugumu nnyo okusinga amazzi. Mwerabidde ensibuko yammwe. Tolifuuka muzungu ne bw'onoyogera oluzungu n'olumalayo. Tolifuuka mu Faransa ne bw'onoyogera Furansi n'omumalayo. Tolifuuka mu Dutch ne bw'oyogera Oludaki n'olumalayo. Tolifuuka mu Amerika ne bw'onoyogera olulinga Olumerika n'olumalayo. Oyina okudda ewammwe. Mwabali mu Amerika njala kuwa ekikolo kimu ekyeddagala. Genda onoonya abayinde abamyufu. Otule nabo ne bwe ziba nnaku bbiri gye bawangaalira bajja kukubulira era ojja kutegeera ensibuko naawe gy'olina okudda. Abali mu Australia mugende muleba origins. Abasobola okugenda e Brazil mugende mulaba abasajja bali mu bibira. Mugende mutandika okulaba mumanye nti mulina okudda ewammwe. Muleme kubulanga endiga ezaabula kubanga temwamanya ensibuko yammwe ey'abajjajjammwe. Lwaki bakuyita Nakintu, lwaki bakuyita Namusoke, lwaki bakuyita Lumbuye? Olina okuddayo. Awo tuvuddewo. Mengo ekulembeddwa mu Saloga Mulengejja Mayiga. Kanyokose dakiika 9. Nkose dakiika 9. Nfundikire ensonga za Buganda ngende ku politics w'olukale. Abasajja n'abakazi abalaajana Saloga Mulengejja bagambanga mulime mmwanyi terimba. Abalimi b'emmwanyi bali mu Kaaba. Wabwe yavuddeyo okuva gye yagenza okulogoma. Manyi bwe namala okwabya musajja wano abadde afulumya ebyama Ssaabasajja Kabaka. Bumala omwabya Ssaabasajja Kabaka n'akomawo. Mulengejja yina okuddewo we Tanzania ddemu aloga alyoka akomewo. Bwe yakomye mu kifo ky'okugamba nti gavumenti etereze emiwendo gy'emmwanyi, wabula yagambye nti abantu mufube okubanga munywa kaawa. Gye mukoma okunywa kaawa n'obwetavu kaabo ojjako oyogera ebbeeyi ejja kulinnya. Mayiga teyayogedde ku miwendo gya mmwanyi gigudde. Wabula yakozesezza reverse cycle ne bagamba nti mwettanira okuyiga okunywa kaawa, kitegeeza nti ebbeeyi ya kaawa ejja kulinnya kuba obwetavu bw'okunywa kaawa bujja kuba weebuli. Mayiga kankunnyonnyole. Era kakusomeseemu olwaliro. Ensi zino ze tuli munnanga ozimanyi? Ensi z'amagulu meeru. Zirina sizoni 2 Katonda ze yaziwa. Ey'omusana muno mwendi mu kutulukira. Ne sizoni y'obunyogovu. Kati bo mu sizoni y'obunyogovu mubanywera kaawa okubula okwetta bafune ebbugumu. Ekitali ewaffe y'ensonga lwaki bannayuganda tebasobola kunywa kaawa. Obwo si bulombolombo na nnono. Ffe tunywa nnyo caayi, tunywirako n'ekisubi n'omujaaja. Kaawa tebamuteekako kintu kirala kyonna kubanga buwangwa abazungu beetangira obunyogovu. Ate era njagala okunnyonnyola nti kaawa by'ebimu ku birungo ebikozesebwa mu kusamira wano weetudde. Wano weetudde kaawa kimu ku kirungo ekikozesebwa mu kusamira oba okulabula. Akiwakanako genda okinonye kugula Moses. Katonda yabagambye ebbeeyi ya kaawa okuteera mu ggwanga mujje mumunywe. Obwetavu bujje bungi basooka bafune tubuzaabuza bannayuganda. Kuva mu bajjajjaffe nga bakyaliwo emmwanyi baaziyitanga za kiboogo kubanga omuzungu yazibasimbiza ku kifuba. Era olwakulanga baazitikkanga genda Bulaaya.
kubanga bali bamanyi ekigedwa ky'emmwanyi ezo. Leero video ya leero bw'ati bwe yayogedde. Emmwanyi ezirimibwa zirina emiganyulo mingi naye ogusinga obukulu kunywa kaawa. Emmwanyi zirina ebintu ebirala bingi bye bazikolamu naye ekisinga okumanyibwa n'ekisinga okuzaala ssente bye bantu okunywa kaawa. Bwe tuba twagala okunywa ez'akatale n'ebbeeyi y'emmwanyi ereme kugwa, abantu twagala beemanyiza okunywa kaawa. Mulaba Uganda y'emu ku nsi ezisinga okulima amatooke mu nsi yonna. Tulina kizibu ky'akatale k'amatooke kubanga amatooke tugeeriira. Bwe tutyo ne tutandika kaweefube okuganjisa okunywa kaawa era twatongoza kaweefube oyo mu ssomero liri Masaka St. Henry's College ekituufu mu 2023 ne tutongoza kaweefube ow'okunywa kaawa naye ekimu biyitimusa emmwanyi enga obwakabaka kwe kwenyigira obutereevu mu katale ak'emmwanyi. Kampuni yaffe eya Mmwanyi Teriba Limited mu 2020 emaze okutandikibwawo yakola kaweefube ow'okusiika kaawa. Yoyo Gamulengeja tasobola kwogera ku projekiti ya Mukama w'Ekiziba atandise kunnyonnyola bitagasa. Nkugambye wano wentudde Butuluuki kaawa mukozesa mu kulagula ne mu kumunywa mu budde bw'obunyoovu bwe kiri embazungu. Kati gwe tokimanyi lwaki kaawa ali katale ng'ate wano tebalima na mmwanyi. Kati gwe bw'ogamba abantu bettane okunywa kaawa si bulombolombo bwa nnono mu Buganda oba mu Uganda tekiriimu, tumanyi kyayi. Yesu lwaki tuteekako ekisusi n'omujaaja. Era n'emmwanyi ezaffe twazikozesanga ng'akatta mu kago n'ebintuntu ebirala ng'era si nnyingi nnyo. N'oba nti ogenze kugabula ng'olina olugendo ogenda kugabula tukozesa amatu g'emmwanyi 2 okugabula nti bajjajja bamaama bataata basenga mu nkulembere n'ozikasuka ne weeyongerayo. Gy'emigaso gy'emmwanyi so si kumunywa. Ffe omulimu gwaffe kumulima kumutwala bweru akatale kakyali standard mumutubuzaabuze no bintu bya kisiru. Eno video ya leero ejja baleka nga buli omu yeebase ze mbabuulira. Bw'atyo bwe yayogedde. Kati mutegedde kibayita reverse psychology yatudde n'agangenda kwogera kikati kambagayi banywa nnyo kaawa ebbeeyi erinnye kozesa omuntu awutuvuddewo. Omwami ono nga bwe yabadde era nga yakadda yagambye bwati sigenda mwogera jukiraga nti gavumenti ya NRM nungi okusinga ziri ezaayitako mwakiwulya saagala mwogerera. Bwe yakomyewo yagambye nti obeera mujega nnyo butawagira muwanguzi kubanga omuwanguzi omulabirako eva olina kutambula na muwanguzi totambulanga na mujega. Buganda gy'olimu ng'obwakabaka bwa Buganda tuli bawanguzi ku ki? Ssaabasajja Kabaka gwe wali osse n'ekibinja kyammwe ekyabafeera bali e Mengo nakati ng'essaazi nomukyammutaddeko ekibaluwa ekimusiba obuwanguzi. Wulira mutegeera Abanyarwanda bano, wulira tewejjanga ku muntu awangula omubeeranga kumpi abaako akantu k'omuyigirako. Liraana akola ebintu ate okuba alina ekintu kyakola tosobola okumuyigirako. Ekyamazima buli muntu aliko ekyokumuyigirako naye ate awangula asukkako. Omutegedde bulungi nnyo Yosalo Gamulengeja. Kati mwadde mwebuuza projekiti ey'Abaganda ebakozesa okulya enkwe Baganda bannaabwe. Okuva Anita Amongi ndalongo n'abatuli baga nti make sure the Baganda don't get numbers ku bintu by'emmwanyi. Anita Amongi najja Mengo ne bakola ddiiro ne Mayiga. Kati Mayiga yayita mbonobona bu PPF bu ADF kati yalese nakana akampya akazi akampya akalinga katungulu chuma kalinga ensigo ya katungulu chuma kembadde muwaleveyo project giyayise baba banyonyodde dasagala badda project giyayise ako project giyayise na era kyovula TV yabadde okavalinga kubanga ono yakola project yezo byebyo
obiraba Kasongo ye Mumbali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Oh ye Kasongo mbona wewe Mumbali nanga Atalia mama yake kama naye oye coordinator wa kampuni bona political party nakala akajja wiche ejja ku lwokubiri akamunyago na kajja era nako mujja kalaba ye coordinator via Anita Amongi kati awo tuvuddewo ngenda kozesa dakiika 3 tugende mu general politics program emuli Mbulange Mengo msabye njikome wano tujja jidda mu kusande musabire nyo Ssaabasajja Kabaka n'okusabira Obuganda n'Abaganda bonna okwesabira program emuli Mbulange Mengo wedde katika tugende mu general politics dakiika 3 kati gomuganda yena jalide mu Uganda jana kutegeeza akabyo bufuzi katandisa ka dakiika 3 nyongera ko kubiriza muganda ngo okusonda sente ez'okujjako mu 7 nkiddamu musonde sente ez'okujjako mu 7 nze nganzo omuntu akange akekisajja nakasonze kinabadde ndeno enkawaayo naye era eriyo abantu abatakozesa bitwe gyabwe naga inga waddeyo katono nnyo kati gwe atannawaayo kinene gwe nga tosobodde kuwaayo nagamba waggumbulizi kyaba nakyo wattu kyawa munywanyiwo wabula mikwano gyange n'abangobere bangambye nti nfune enkola yonna channel yaffe oba page zaffe oba TV yaffe esobola okubanga esonda certificate ennene ku lwa channel yaffe eno ku lwa channel so si ku lwange ng'omuntu nze nganze omuntu nawaddeyo kyensobola ekyabadde ekyokulabirako eri abantu bonna so ekyo nakikoze nganze waggumbulizi kyaba nakyo kyawamunywanyiwe wabula abantu abangobere bagambye nti TV eno n'abagobere emikutu gyange bonna basobola okwesonda mu sente ogula certificate ennene nja kyaniriza kamalo okunoonya emikutu gisobola okutuusa sente ezo negizinakuŋŋaanira tutandike kale tutandise mwenna bannayuganda gye muli balamusiza kansweti muli bulungi mukyebalako gye mutuusaako engalo abatamanyi nnyo andi yesu fferi tibahabulwa n'obuvuyo bwe akyabattanya ate mukyafa nabanyonyodde tabaagalangako ne mbagamba nti gwe bayita omutuusi ne gwe bayita omuhima bayonka ku bbere lyerimu era tebaagalangako omuntu yenna atali wa ggwanga lyabwe basobola okukozesa okwagala basobola okukozesa okufuna kye baagala olumaliza ne bakutta mwenna abatamanyi byafaayo n'omugenzi Dr. Andrew Takome Kayiira yalwana otalwa kinala mukago duwangula era yawamba Kampala si mu 7 tawambako Kampala mu 7 tawambako Kampala yali Dr. Andrew Takome Kayiira n'amala n'amulonda kuba minisita nga bakkiriziganyizza era n'alayira bwe yamala okulayira n'amukola ebyajjabu n'amunyiga n'amutta oyo gwe bayita mu 7 mwenna abatalaba Dr. Andrew Takome Kayiira ng'alayira you know one Takome Andrew Kayiira swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. Nekamukwata mu ngalo okalaba waita banga mpawe kaaga nekamusetinga nekamutta buli Museveni lwajjawo omuntu yera gwe yaliikirira afuna emirembe kubanga yaba ajjewo omuziziko ogubadde gugenda okuyimiriza projekiti ye eri indisguise bulijjo mbagamba nti ani yali abeeko Janet ng'ayogera Oluganda n'okwambala gonsi Janet tayogera nko Oluganda wabula Kyagulanyi oli musajja nnyo nze nakugamba sikubanja wala olaba wayogezezza Janet Oluganda mu public Kayunga Janet tayogera Luganda kubanga taluwagala he hates Uganda but buli abadde abuusabuusa amaanyi ga Kyagulanyi bayogezza Janet Oluganda for the first time mu history wa Uganda kyatandise kitya kansoke nkudize akatandibwa biga Museveni system gyagenda okukozesa eriweti
agenda kozesa electoral commission okumubira obululu agenda kozesa amaje ne okweditinga ballot paper era bagenda kozesa force okutwala akalulu kano kati kye batandise okukola kye kino buli Museveni wagenda NRM ne emizingiriti gyayo basooka kumenya posti zonna za national platform wonna ne balyoka ne basula nga batimba ebipande bya NRM kati Museveni agenda okujja nga tewali kipande kya national platform kyonna waliwo kya NRM nalowooza nti alina abantu naye nga abantu bonna baleese kulaale bonna basombe era nga basasuddwa yonna giyakatalaga yagenda ebunyolo basula bajja ebipande bya national video twazibalaga yagenze Kayunga basanyiza buli kipande kyonna ekya national platform kyonna ne bakijjawo leero abadde Nambole kira bweyogere kireka bbanda yonna ebipande babimenye ne basula nga batimbye NRM basi ne zisomba nga zibaleka mu kkubo obutabalabisa mu okujjuza Nambole kubanga bali mu campaign kati yo system gyakola era kye bagenda okukola okumulaga nti alina support naye nga talina kubanga kyonna kye bakola kimenya mateeka ate era talina support kati yenkola gye bagenda okukola wabula Kyagulanyi oyina amaanyi lwaki oyina amaanyi boy wange noyogeza Janet Oluganda ani yali yabeko Janet ng'ayogera Oluganda wano yabadde Kayunga ulira abe Kayunga banange nsanyuse nnyo okubalaba ate njagala kubeebaza mwebale nnyo okuwagira NRM nesoko tunemuzeyize ensanga bisibwaki kubanga NRM ekoze omulimu ate eyagala kulaba nti buli muntu yenna mu ggwanga lino abeera bulungi n'abaana be ne famire ye ekyo nze kyensabira buli lunaku kakati ffenna bwe tukwataganira wamu ne tuweereza akalulu NRM ne yeeyongera okulabirira eggwanga lino lijja kukyuka abantu babeere bulungi ensi eryoke etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba abaavu nina ebigambo byamubulidde ekigambo obwavu nakiteeka mu luzufu nayagala aboze ebbaawo ekitegeeza ki mu Luganda Museveni agira njagala mwetegerezo Nekyagulanyi olabisizza nnyo Museveni olimba nnyo naawe mu bantu Janet atayogera nku Luganda bukyanga n'omwogeza Oluganda njagala mukalaba akantu ako Janet ayogera nku Luganda njagala mwetegereze nnyo ng'atunulira bbawo ayagala mugamba ekigambo akimutereereze nekiga ulira tulabirira eggwanga lino lijja kukyuka abantu babeere bulungi ensi eryoke etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba abaavu ensi eryoke etegeere what is poor ono yategedde nti omukazi agenda kwokya yategedde nti mukazi we agenda kwokya anytime yategedde nti Janet agenda kwokya Nyando yategedde nti Janet agenda kwokya n'atakula omutwe kwa what is poor kati omaze emyaka 4 mu buyinza. You hate the tribe which brought you in power. You hate the people who supported you financially, economically, socially. Nenga you hate them to the extent you are available. Myakana. Kati Kyagulanyi kwogezeza Oluganda. Bino temusobola bilwa ku TV1. Fe tubinonya ntubifuna. Kabadiremu. Manyine president kuno kwalenzo kuba anaka musalira akamusalira ojja kola kiwakoze Janet. Kankabadde mwako mukale bulungi nnyo.
ne musoka mutunye facial expression ya Nyande wano nga atunula Janet nga ayogera kinjagala muteeko nnyo focus wulira kankabadire mwono eggwanga lino lijja kukyuka abantu babeere bulungi ensi eryoka etegeere nti Abafrika tebazaalibwa kuba anategera agenda kwokya agenda kwokya abaavu Abafrika tebazaalibwa kubeera Nyande yategedde Janet agenda kwokya kati byamubuuza what is poor nakyuseko Nyande yategedde Janet agenda kwokya yamalirizira nga ayokyeza tetugenda kulwawaawo tugende ku nsonga endala tugende ku nsonga endala maama kati ye system eriyo eyo Janet bamwogezeza Oluganda for 40 years kubanga akimanya akasajja kabatadde ku galiya kabavuga non-stop spending billions and billions of money okulanga bakulinga kyagula neta nabakwatako tannakola derale nemu mojja kakasa kati back to serious business. Engeri gye byobufuzi wano right now, you might hate Lumbuye, but don't hate the information. Because whatever I produce here, or whatever I say here, this is a true story, which you can't hear on any mainstream media in Uganda because they can't produce such information. Right now I'm in diaspora. I'm fighting hard to liberate that nation in any possible way by giving you information and security alerts, because that's the best I can do. But as we speak right now, what would the countries are changing in their laws, and they are fighting harder to chase away foreigners so that foreigners go back to their countries. What is taking place in other countries, it is beyond the foreigners' expectation. In USA, in UK, and in some European countries, things are turning around about the migrants or abagwira abajamu says. Buli kimu kikyuka. Lwaki kikyuka? The indigenous are tired of foreigners. By indigenous bakoye abagwira. Waloka video kemutawadde nnyo chance ku mukutu akatambudde. Kali kuluka Rafael Africa nga baddugavu betwalwanira during apartheid nabagamba nawaayo ssente zange waliwo yampakanya. Nawaayo ssente zange okulwana apartheid ye South Africa na zite zali ku Sheraton yawo wali galale basolozeranga ssente zalwana apartheid ye South Africa. Nawaayo ssente zange mbuto zali za pocket money. Njukira tata wange anko bamuyitanga Edward ye yantwalanga during that time twawaayo ssente ezo. Okimanyi mu South Africa kati omugwira yenna tokyasobola ku accessinga ddwale basobola okugoba ba indigenous bennyini nga bakugoba nga bayambibwako poliisi b'amagye kubanga bakoya abagwira naye nga bagwira bakoyi baddugavu bannaabwe mu South Africa bakusankusimaga nti dde wammwe naye ng'embwa ezo twazirwanirira during apartheid. Nze bagana tulako ku ssente zange ezalwana saazimanya bungi mbise kuba naye zali za pocket money. Ka video kaakano mulyoke mutegere nti buli omu alina okulwana okudda ewaabwe. Buli omu alina okulwana okulwanirira ensi yo. East or West home is the best olinayo nsi ndala. Ne bw'onokwata passport ya America, Trump ajja kukugobanga ekiyenje. Ne bw'oyagala balina green card yaga, you are not safe when you're holding green cards. You're not safe. You are not safe. Yaga balina green card muli safe. Kubanga akimanyi buli omu alina gyava. Abali mu Bungereza mukimanyi kigenda maaso. Abali mu Europe mukimanyi kigenda maaso. Ensi ezimu zikooya abantu. Kati mwe mufo ky'okulwanira ensi zammwe Uganda nsinga ganye sobola okutulabirira buli omu yeetuddeko. Yino video kanji bateere eri South Africa. All foreigners out. Peacefully so. Hola. If you're a foreigner
That you are a foreigner, peacefully. So tell them South African about chronogram medication or please. Yeah, so tell them South African about chronogram medication or if you are a foreigner, please step outside peacefully. Peacefully. Step outside peacefully. Aratakanto, peacefully. Como faço ne women? Quem é foreign? Akem maligai? Akem maligai? Sorry? Sorry me. Sorry me. Tu coupe la caro enorme, vous la lire. I mean that's my peaceful. I mean that's my peaceful. Ekikulu oba luzulu oba luki ebigambo bongeddemu ebyoluzungu mbiwulidde. If you are foreigner, get out of this place. You are not going to get medical facilitation or services when you are foreigner. Get out. But foreigner go baga muddugavu kala tuyineemu muge fuluma. Nebo osanga Uganda foreigner babagwira bayina amaanyi mangi nnyo okusinga bana Uganda. Nosanga muna Uganda alibe berija munga agambuze abalubye boogera bebamanyi boogera kubanga tamanyi nti si mu Belgium, kubanga tamanyi nti si mu Sweden, kubanga tamanyi nti si mu Ngereza. Awo liwo temporary boy ewammwe ye Uganda. Gorozaro kyabagwira bagantu we love Uganda kubanga bakimenti Uganda tuli basiru. We don't care. People are occupying our spaces without our notice, because even the leader is a foreigner, Museveni Mugwira. But the time is coming. Buli mwaja kwansalinga. Please, ntubategeeza eggwanga lyaffe si bwe lirina okuba. Obubbi bw'ettaka bususse, obutembu bususse, abagwira batandise okutwala buli kimu ekyetaagisa bannayuganda bakitwala babajjako eddembe lyabwe. Obeera otya mu nsinga obutuuze bwe expiring after 10 years. Nga others they come on daily basis ne bajoinga rights zaffe. Wano wendi bogenda okuseekinga medical services, you pay 3 times from the local wabasasula 10 gwosasula 3, babasasula 3 gwosasula 9, you pay 3 times. Ate bwe kirire mu nsi endala nkuddamu oyinza okuba ng'olina passport ya America naye ng'olina services z'otafuna ezenkanankana nanyini nsi. Oyinza okuba oli Canada ng'olina passport ya Canada nga service olina wookoma, olina level wookoma ng'omu Canada alina ozifuna okuzibona nga gwe tozimala, kitegeeza toli, you are just there temporarily. Oyinza okuba oli mu Europe nga waliwo wookoma wadde olina obutuuze ng'olina wootatuuka bali kye bafuna bonna, kitegeeza olina okuzukusa omutwe gwo omanye wajova. Omugenzi Bob Marley yakugamba mugende mulize nyimba za Bob Marley zonna ze yayimba.
naddala oluyimba lwe bayita Buffalo Soldier oluwulize bulungi nnyo n'ennyimba z'endala ojja zitegeera n'omugenzi Lucky Dube ojja zitegeera ekyassa Bob Marley si lwakuba nti yali akwananya abakazi no obu message gye yali asindikira eri abaddugavu n'abantu abaali displaced by the situation at that time yeyassa Bob Marley tojja kusanga muyimbi ku Uganda nga kwa history ya bintu ebyo ekyassa Bob Marley message gye yali asindikira abaddugavu n'abantu abakaladi abaali bali displaced okwetola ensi yonna bino tebasobola bibagamba kabe YouTube atasobola bikusomesa ndo bikutegeeza buli muntu messenger aleta information egenda okugula abantu amaaso you become a target for that state buli oleta information engegula abantu amaaso you become a target you become an enemy so kino kibagamba nti obulizibu bwetolekedde ffe bannansi ababulidde ebintu bino naffe tufuuka target naye nze nabagamba emyaka gya nnyawo mweyagalamira nagisukka ndi magoba ekijja kyonna kijje nja kyogera nga bwe kirina okuba ojja kunsanga watono nnyo nga ndi mu mboozi eza super life oba mu mboozi eza social life strictly ndi activist agala okukyusa ensi eyo mu mirembe nga njogera ebirina okwogerwa ebitasobola kwogera that is me togenda kunsanga lango simaini mukadi dono togenda bisanga so ngera kugamba mudde eyo mutandika okwefumitiriza mumanyi obuvono bwamwe n'obuddu atamanyi gy'ova tomanyi gy'olaga mulina okukitegeera ensi balwanirira eddembe tebaligaba no one can give you freedom you fight for freedom freedom of speech freedom of expression yensonga lwaki Museveni tagaba freedom kubanga akimanyi yakozesa bukyamu wamakumenya mateeka okitegedde bulungi nnyo muleke kuwuliza music fa owuliza music laavu njala soka waki 90% mu Uganda bayimba laavu abayimba laavu tebamanyi muwadde laavu waddakiika neezi nebbiri bayimba laavu ne bawulu abala badda mu bisiyaga abala bali singo naye nga bayimba laavu ezo gandi yatona kumbe bo kyebaliko tebakitegeera abamu bayimba n'ennyimba za laavu to console themselves naye nga si kyayimba kyategeera music ew'ensonga batono nnyo bamuwuliriza naye ng'awuliriza music ow'ensonga tasigala kyekimu listen awuliriza music ow'ensonga tasigala kyekimu kubanga musicians or artists these are messengers wadde nze sina ndongo wano gye nsuna byenkola wano mba nsindika bubaka kuzuukusa gwe yeebase atagenda kutegeera Paulo Kafero mukyakaabira erimaani basudde mukyakaabira eri wamala mukyakaabira sebatola kuba mukyamulabakaawo mukaabira bakasozi bangi baali bayimba message nga basudde akuba oluyimba naye ng'akuba gwe kennyini weetereeze Kafero n'akuba oluyimba naye ng'akuba gwe kennyini weetereeze naye Uganda osanga embwa ziyimba laavu tasobola dde okumala omufumbo eddakiika 10 kebeeravu eddakiika 3 yasinga okuyimba laavu n'osanga olwo bakojja baava dda mu bufumbo emyaka 20 tebasobola kulabirira baana wabula yali mu kubuulira bagenda okufumbira bagenda n'olya ng'oyagala bikwata obiwa obuto byonna bife biveewo kubanga they are misleading people mulaavu mwana osanga omuwala simanyi motivation speaker anyumya kulaavu nga tasobola dde okubeera n'omusajja mu nju eddakiika 10 tasobola kumanaginga maka kyokka yasomesa obufumbo omufumbo tasobola kusomesa bufumbo wabula ate atali mufumbo yasomesa abafumbo n'osanga kojja tasobola wadde okuwerera abaana kyokka yasomesa ebyalaavu yasomesa abaana abalenzi n'osanga bakazi mu seminaari ku Freedom City myaka 35 kwana bagenze okusoma nsonga za kojja za mu kisenge n'omugamba zakulema okusoma ku 16 mpaka ku 20 ogenda kusoma ki nga wena ebizigo bya mochali ne ali yenna wa bulaka papo bulu be bagenze okusoma ensonga z'abaana abatozi badde basoma
mubasoma love kubanga ensonga zino tabasobola zibeerako kyovola concert zirimu ebyekisiru zijjuza bakulya concert ene redevelopment basobola kugenda kubanga obwongo bwasetingire mitu ya kisiru Abaganda tugamba nti embuulirire tefa yonna teri muntu gwabuulidde n'ateegera n'asigala ng'agenda kuteegera kyekimu akyusamu entowooza ye gomanyi nti gobadde okimenti basudde battamutte omanyi oluko olwatta basudde Mugamba Paulo Kafiri yafa sirimu yes yalina sirimu but waliwo for play kali tikisaakye battamutte Jimmy Katumba waali sawa zino enyimba ze yali ayimba namuteekako envumbo n'abala gwe kimanyi nti buli ayimba message ng'erina okulya bannayuganda either bamusiranya oba alina okufa jangu bayimba laavu ne babeerawo nga bayimba laavu yenna n'amegerera ng'akabaka sibe ku gaali tandika omubuuzo waayo how do you manage your family ate kati economy tutolawo nga n'economy tasobola gyogerako video ewedde tusinkane ku Lwokusatu sawa 2 ez'akawungeezi wemba nsobodde okufuna breaking news nsobola okudda between tomorrow Tuesday ne probably tujja kudda ku Lwokusatu sawa 2 mukaba akumire video ewedde mweraba